breaking news abantu 7 nga mulimu abakazi 4 babasse. Muhoozi Kanyerugaba asse aba customs ku boda ya Uganda ne Kenya. Abavunaana omusango ogwo gumu nti Kyagulanyi yayita Kenya okujja mu America. Bagamba tebanoonya Kyagulanyi. Sawa za kakati we tuwogerera kati bassa abantu 7 n'abalala we tuwogerera bali mu basement babawambye ku custom ya Uganda awo Busia Maraba boda babavunaana omusango ogwo gumu. Kyagulanyi yayita ku boda ya Kenya ne Uganda. Museveni goyina passport ya Kyagulanyi bwayingira mu nyumba ye n'ogisigaza oyina passport yo. Nange wakinkola wali onoonya kunzita passport yaye nagireka ku CPS waliwo omusirikale bamuyita Alex yagirina naye nenkulaga nti nfuluma Uganda nenyingira America. Boy tuina airport munda mu Uganda gyotamanyi. Kyagulanyi teyayise Rwanda. Tuina airport ya people power ate naffe we tugenda okulandinga kubanga yazze mu America. Material gwe twetaaga ali mu America. Neera ffe ba special forces tugenda kuyingirawo. Tugenda kuyingirawo. Sawa yonna any minute. Muhoozi Museveni, your days are numbered. Kasa president yali safe ali mwa nze sibigambo byange nzagange mbawo kubanga nga batuusako gona nga wegatambula okusinziira kwano yagamba nti abantu abo 7 abatiddwa nti babavunaana okuba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mbu yayitamu okubanga afuluma eggwanga ate nayolekera America gyali. Awo tuvuddewo omukulu Eddie Kenzo yawuniikiriza eggwanga we yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ekkubo eryakutte okubanga agenda emitala w'amayanja oba oliawo n'akaabira kwabo ab'esayidi zeeyo ku mbeera Uganda mweyita ne banyigirizibwa mbu akutte ekkubo kyamu. Agambye nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuyise na mukulu we nti mukulu wange ekikulu kiwandikoze kukkirizaganya mutuule wansi ne gavumenti mukkanye nti laba nze kye nakola bwe nayagala copyright nti abantu babadde bagezezzaako ebbanga nga biganye nti mpaka we twatuula nze ne gavumenti ne bannange ne bannyambako ne tuba nga tubikwata mpolampola nti tomulaba tetwabifunye nti so naye mbu ekkubo lyakutte mbu si lituufu mbakkirize batuule ne gavumenti bakkirizaganye ku nsonga ezimu oba endala nti ekintu kigende mu maaso. Abange gwali eyo muganda wange ali eyo endowooza ya Eddie Kenzo ogiwulira ate gwe olowooza kituufu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo kye yandikoze nze naawe. Naye era nga tukyali ku nsonga ze zimu ezo eza copyright Eddie Kenzo z'agamba ono alina kyagamba ku nsonga eri era abasinga obungi bagamba nti bekaabireko abayimbi nti kubanga kino tebajja kyagala ekigenda kubaawo. Eddie Kenzo ne gurupu ye ya Federation bukyamwagala copyright mugifunye. Copyright yo mugifunye era mugifunidde ddala era tubayozaayoza olw'okutuuka ku obwo obuwanguzi. Ne copyright gye mufunye mugenza okugifuna nga bannayuganda tebakyalina kibabeetaaza nga tebakyabeetaaga n'ebiyimba byammwe tebakyabiwuliriza mwabatamaatama dda. Bwekitegeera bw'otunuulira etteeka lya copyright amateeka agalijjiddeko mangi ng'ate teri munnayuganda ali ready kugoberera biteeka ebyo bya kisiru nti abawe ssente nga mwe omuwulira mu byagala. Simanyi okuba ennyimba zammwe tumala basasula okutula mu challenge wano ku TikTok oba ku Facebook oba ogiteekawa kusooka basasula.
era ebbaala okuba oluyimba lwammwe lisooka basasula era bannange oddukuba tusooka basasula baddi ebiyimba byammwe mugenda byewuliririza ebyo byandikoze singa mbadde mukyakola amakulu mu bannayuganda singa mukyakola amakulu mu society basooka bakakanya basooka bakunyakunya basooka batamisa public yonna nebakoowa okitegera public nebakoowa public yabatamwa bannayuganda babeetamwa abasajja batooka kuboonoona mu bantu basooka basiiga kasa basooka bafuula kitagasa mu society bannayuganda abaali babaagala abaali babawa ssente zaabwe mu bulumi ne babakoowa olaba munnayuganda takyasobola kujja kuyingira kivulu kulaba live anaasasulira okuwulira oguyimba gwo era copyright lo bagibawadde naye mugenda kusigala nga muli banaku ate bankuseere na nnyo n'okusinga bwe mubadde kati golooza lwaki copyright lo bagibawadde kati nga we mwagisabira mu kaseera kali baali baagibamma kubanga kati mwafuuka public nuisance temukyakola yadde amakulu mu bantu era mugenda kwesanga nti ebiyimba byammwe mubikuba tebiva mu mayumba gammwe nga nagenda okujja wano ku TikTok nze okutula mu challenge yo nsooka kuwa sente. Do you really think that I cannot live without kukola challenge mu luyimba lu? Amabaala okuba ennyimba zammwe bagenda kusooka nga basasula awo badijje balyoke nga bazikube mu mabaala. Really? Awo mugudde flat ku ttaka. Copyright yo bagibawadde naye bagibaweeredde mu mutima mubi. Mugenda kusigala nga temufuna mu biyimba byammwe ate kati temujja na kufunira ddala neke mbadde mufuna kubanga bannayuganda baabakoowa olaba bannayuganda tebakyasobola kujja mu gavulu gammwe ne bamutegeka agavulu tebalinnyayo ate basasula omusimbi ogutokomoka mu kukola challenge zammwe ng'ate ennaku zino mubadde mukuba agayimba nga mmwe mwegayirira bannayuganda bakole challenge mu gayimba gammwe mmwe kennyini abadde bayimba mmwe mubadde mwegayirira public ekoleki etule mu gayimba gammwe bakole challenge mu gayimba gammwe obwo obuyimba bwammwe babukube ku mativi naye mbukati tivi okuba oluyimba lwo erina kusooka kuwa ssente. Do you really think it is going to work? Ekyo kyemwagala kigenda kukola? Muli very very much sure nti kigenda kukola nti tivi okuba oluyimba lwo ku tivi nti bagenda bawa ssente ng'ate mmwe kennyini mwe mbadde musasula TV zikuba oluyimba lwammwe. Copyright lo ne bwe banaagibawa nga tukyali mu system volongoto Edikenzo nga bwe wayimba basiye ensaano ku mazzi temugenda kufuna mu bye muyiya yadde mubadde mukuba ennyimba nga teziva na mu mayumba gammwe nga bw'oba tolina ssente kusasula presenter ku TV oba ku radio bw'oba tolina ssente kusasula TV oba radio kuba kayimbako oluyimba lwo tebalukuba ate kati mbu okuba oluyimba nga TV erina okusasula okuba oluyimba lwo ku radio oba ku TV abantu balumanye. Really? Inza okutambuza oluyimba lwo ku TikTok mbuuza alina okusooka okusasula awo ndyoke ntuule mu challenge y'ekiyimba kyo. Really? Ng'ate lulimu mubadde mukuba ebiyimba ng'ate mutwegayirira obubitambuza kati fe okubitambuza tugenda kusooka basasula awo mutuusa okweyimbira kubanga system gye tulimu nfu abasajja babawadde copyright naye bagibawadde mu mutima mubi gwa kijinji. Ndabye Edikenzo ng'ali ku floor ya parliament nga yenna atissa amannya ate alaba nti akoze kyamaanyi baddi yamwozezza ne mwanika mu ttaka because right now system eriwo tesobola kubakkirizisa kufuna mu nnyimba zammwe ekyo mwerimba. N'ekirala temukyalina popularity mu bantu temukyalina following temukyalina babakkiririzaamu temukyalina babaagala. Omuntu alemu okusasula omutwalo gumu bwe guti just 10K okujja mu guvulugo okulaba live asasule nga just awuliriza guyimba gu nga n'ebiyimba byammwe kati mubikuba ne mubiteeka ku YouTube ne bidiba abantu ne batabiwulira nga babizira ate kati babisasulira okubiwulira. You people, I pity you. Copyright bagibawadde naye bagibawadde kubejjako mu mutima mubi ate mugenda kwavuwalira ddala balukyolo. Okitegeera? Yes. Olaba mbadde mukuba ebiyimba ne mubiteeka ku YouTube nga tetubiwulira oguyimba ne gumalayo emyaka 2-3 nga guli mu views 10,000 kati ate fe kusasula oguwulira radio kusasula oguteeka ku TV oba ku radio
ate nga olimba demu begayana begayiri zimwe mukuba agayimba agatanyuma copyright bagibawadde mwebale era mwagirwanirira mwebale naye obuwaayiro bwe bataddemu ate buluma mmwe bannyiniyo obuwaayiro bwe batadde mu copyright tebubasobozesa yadde okufuna ekikumi mu gayimba gammwe ate ne sisitimu eriwo kati tegenda kubasobozesa kufuna ssente mu ebyo ebiyimba ebyo bye muyimba ebyo ebyekisiru mbo copyright ndabye Eddie Kenzo kufula yenena ati saagalya awangudde omanye okuwangula ebyoya byansonga temuli yadde akantu kattiriiri etteeka baliwadde naye bali waweeredde mu sisitimu mu mateeka mwe gatakola amateeka mu sisitimu eriwo mu ggwanga Uganda tegakola that's why etteeka eryo temugera difunamu ate naye kirala temukyalina babaagala bannayuganda babakoowa olaba wadde tebakyawuliriza gayimba gammwe kati ate kati teekako nti be balina okugasasula okugawuliriza ayoke ayipite you people nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo Kalibbala akaliro yakawulidde era n'essaawa yakakati akawulira yavuddeyo n'agamba nti Kasuku nange ngatta kwabo banaafuna ku ssente nti kubanga essaawa yakakati yenjogerera ntrendinga era nze afuuse trending center oyo nga full figure wakyogera eno video ya Kasuku wabewa ntagingira Kasuku ndowooza kati mmaze okuqualifyinga ku biliyoni 5 Kasuku maze okuqualifyinga sente z'aba content creator kyendi ekyokubiri sirina content creator kyokka ndina content kati essaawa eno nzaali ku FYPA Uganda n'ensi zonna so kitegeeza Kasuku kubanga omuntu kati ne bw'ateeka buteesi wali kifaananyi kyange nanjogerako ne waba ayogera ku birala nenge ekifaananyi kyange weekiri ateekeddwa okufuna views ezitakka wansi wa mitwalo 3 kitegeeza Kasuku wenzijira mu ofiisi yo sagala bino mbw ate oyo yaani sibyagala ng'ebyaluli kati mmanyikiddwa ssebo buli wamu akajji namaze okukasamba ekyo kyawedde okiwulira ekintu ekyo kyawedde kati ku biliyoni 5 sebo mwami Kasuku nzija eno video ya mwami Kasuku sebo mukama wange nzija biliyoni 5 kati namaze okuqualifyinga kati biliyoni 5 waba abadde World Cup already nze namaze okuyita mu qualifier kati buli muntu yenna asobola okunfuula content akakajiko nakamaze okukasamba kati ndi viral ndi number 1 TikTok essaawa eno Uganda content creator content myself Kasuku nzija sebo ku office naye saawe mu ngenda kubeera live ku saawe mu nga twongera okwebuuza lwaki government yakwata Jamiru Mukulu nemusiba nekwata Besigye nemusiba Jeno Tumukunde ne bamusiba Jeno Sejjusa ne bamusiba Jeno Kale Kayihura ne bamusiba Amama Mbabazi ne bamusiba naye ate nga Kyagulanyi ate yasobola okwekweka ne bamubulwa nga bamunoonya saawe emu ngenda beerako tweyongerayo mawulire ag'enjawulo eno kitokotanga sikisaanikire Frank Gashumba alangidde David Kabanda era n'agamba mbu olunaku mbumuwozi lwalitegeera omusajja ono kyali tugamba time is going to accelerate us one day Jeno Emuka ajja kutegeera who is David Kabanda ekyo njala kikugambe one day kubanga sirabanga muntu alina bukyayi alina hate alina malice alina intrigue like Daudi Kabanda nze sikirabanga mulamu bwange sikirabanga nekamba bulire ebyo mu nyumba tebitotolwa they are nsirise busirisi but I'm boiling nemba dinga ziza konyo okoli straining ne you cannot come out nonkera ko kumba ashinga as who nze siri mulonzi wo siri munaku ngabo kisubira muntegera ndowooza nze ne pakasiza mbaddewo PLU I can survive without PLU I can survive without government kuba ne contract obutono bwenfuna mu government mufuna nganze okitegera ndowooza nganze sina contract gye nali nfunye nti waliwo omuntu akubye essimu never strictly on merit mweyuze mweyabye Kabanda ayogerwako wali olutalo olw'endaba lwatinkudde yayise King Saha Fala King Saha notazikiza
ye muntu akulumba paka era simanyi olutalo lwagudde King Sir oba n'amalako nalwo. Nze wendi munnange tujja kusigala nga tubatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso. Ate nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo n'avuddeyo n'agamba nti bannange entalo za ku social media zisusse. Ntate tezikoma kusuuka nti ekisinga okwewunyisa n'okuluma nti abantu tubuukira nnyo ebitatukwatako. Nti nno tuleka ebintu eby'omugaso oba oliyo ebyandibadde biyamba eggwanga nti ne tudda mu bintu ebitatukwatako nti omuntu n'owegera ekintu n'owegera ku muntu n'omuntu n'afuuka omuntu nti naye ng'ate ebintu eby'amagezi obudde obusinga tuba tubiyise wabbali. Nno ayogedde nga asinziira ku bigenda mu maaso ku Nsambya Furniture ne Mirembe Beddings. Kyekiseera ensonga eno tugyogereko eve mu ddiiro. Buli munnayuganda afokasinge ku bulamu bwe ekimala kimala. Ani aloga bannayuganda? Mazima ddala ku bintu ebiruma bannayuganda byonna ne musala omufokasinge just ku kapo y'omuntu omu. Imagine eggwanga eddamba Uganda erina ebigiruma. Wiiki namba kati. Mwenna mufokasinze ku kwagala kulaba nga kapo ya Nsambya ne Mirembe evaawo. Omuli print media, stream media, social media. N'olaba ne TV ez'enjawulo ezirina okubaako kye zibuulira bannayuganda ne zikererera ku Nsambya ne Mirembe. Who is Mirembe n'Ensambya obutayomba nga kapo? Mwagala kutugamba mu kapo zammwe ziri perfect teziyombangako yadde. Imagine Bill Gates omu ku basajja abasinga obugagga yayawukana ne mukazi we. Naye muzze ku kapo ya Nsambya ne Mirembe mulabira ddala nga kya muwendo nnyo mu ggwanga Uganda. Temusobola dde okufokasinga ku bintu ebiruma bannayuganda ebikuluma nga ggwe Nakiganda ne Ssekiganda. Oli munaku lunkuseere toyina de ssente ez'okulya abaana bo baabagobye gwe single mother olina okulabirira famire yo naawe ebyokukola obivuddeko ofokasinze ku Mirembe n'Ensambya. Kati Mirembe n'Ensambya bw'akeera ku makya ne baawukana gw'ofuniramu wa? Nindabwo agakazi agakulu myaka gyakuloga myaka gyakufa nenga naye atudde kati byali mu kuvumirira Mirembe n'Ensambya ne weebuuza gwe kapo yo nga togireetangako ku media. Gwe kyekyakujja mbufumbo n'otunuulira omukazi omukulu n'omusajja omukulu abaali badde babuulirira abantu abo mu by'obufumbo nti kapo weeba efunyemu obuzibu oba bayombyemu mulina kukola kino okwezzaawo. Naye n'omulaba ng'afujjirira ayagala kapo eyo nooneke be baakulemya obufumbo. Nina kibuuzo kye njagala okubuuza bannayuganda. Mirembe n'Ensambya bwe babeera nga baagalana ffe tufuniramu wa? Oba bwe bakyawagana mufuniramu wa? Lwaki temufa ku bibakwatako? Bannayuganda muyitiriza obusiru kyekiseera tubannyonnyole mufokasinga ku nsi yammwe. Abagagga n'abagagga abasambi b'omupiira abafuna ssente empitirivu bagenda ku makya ne baawukana buli lunaku. Lwaki Mirembe n'Ensambya kitwala nga kya muwendo nnyo okubanga bo balina okubeera nga bali bonna tebalina kwawukana bwe baawukana kikuluma nnyo nga tolina kyokifunamu nnyo. Tunuulira ensawo ye eyimiridde etya? Gwe oli mbufumbo toli mbufumbo lwaki oyagaliza abalagwe nga teweeyagaliza? Eyo kapo gye muli mu kukuba eyo kapo yeyajja ne balaga nti baagalana. Mwolokwa mwina akajanja n'akatijjo namutandika amdaihading odaihadingira ku kiggwe tosobola kwedaihadingako. Mumugenda okweta n'abantu okwawukana nga tebanatuusa kwawukana. Musamwasamwa n'ebigambo leero kiri mutwafunye sayidi nendaba n'omusajja omukulu ow'ebirevu. Muze ndi sayidi gundi mbu lwaki wagambye bawagira oli? Nze ky'okuba nga ndi mukwano gwa mukyala wo tekitegeeza nti ngenda kuwagira bizinensi yo. Ndi wadde mba kuwagira bizinensi gye njagala nawe wagira kyayagala. Nowalana munno olw'okuba yavuddeyo n'agamba muwagire gundi oli. Bannange mweddeko muli basajja bakulu mukere ku makya mugende mukole mulwanirire ensi yammwe muve egy'ekisiru. Kapo awo mu Uganda zaawukanye. Kyogamba eno yebalumye nnyo yebadde omugalanda wa kapo yabadde esembayo kapo nga weetaawukana mugenda gaggawala nnyo. Muswaza bannayuganda muswaza. Kyokka kisinga okuluma abantu be muli mu kuwalana be muli mu kuvuma be muli mu kulwanirako bali muli eyo abakazi abakulu ab'emyaka 10 abavubuka abato abaana abato mwenna mukeera ku scrollinga Ensambya yayawukanye
abamu babasasudde ne ssente just mukifuula okuba nti mwagala kuba business muzise ku ttaka bakompitita twabitegeddtegedde dda ne kati ke kaseera mbagambe ekigambo kimu concentrate on your life mufe kwe bakwatako muswala amawulire we gaba gakubuze bannange mu byesonyiwe si buli lunaku nti amawulire gagenda kubeerayo nosanga obu YouTube nosanga mainstream TV nosanga bu TikTok account obwakona bu Facebook bwonna nsambya wiki namba kyekisinza okunno obitegeera agambye nti bannange tusuusiza bannayuganda tisusse nti tweddeko nti kubanga gye tulaga nedda ensi bwetyo si weesaanidde okubanga ebeera. Tuli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpolampola tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tuva